okukwatibwa kwa Sheebah mu kibuga ekya Dubai geno ge mazima agakwata ku nkwata lwaki Sheebah bamukutte era gwe wenna viewer inkusaba nawe kino obeere nga okitegeera amawulire agagenda maaso nga galaga nti mwana muwala Sheebah bamukutte era n'emisango egyamukwatibwa egimu ku jjo gye batunnyonnyodde gye gino batugamba nti nno Sheebah mukukusi wa njaga yakukusiza enjaga ogitwala mu kibuga ekya Dubai gwe musango ogusooka oguli mu kutambula omusango ogwokubiri Sheebah yagezezaako okulaga obuseegu mu kibuga ekya Dubai ekyokusatu bagamba nti nno omuganzi we oba ex promoter we era manager we Jeff Chiwa ye yamusibisizza era bino nga bikakasa nti Jeff Chiwa bulijjo ayina akasajja ku mutima era nga anoonya engeri yonna ey'okuba nga akola revenge eri mwana muwala Sheebah era nga bagamba wano Jeff Chiwa buli dakika yegayirira Sheebah amugambo wange I still need you come back to me munnange gweno video ogenda giwaako endowooza ki wabula ng'ate nze gulaba mukatambi amanya yenze Shila Adita lyeddobozi lyange ne face eno nze atudde mukana akatambi wabula ngate eno ye YouTube channel yaffe okyalina chance okubanga subscribinga ekigambo weekiri subscribe wabula ngate akade akali waggulu nawe era osobola okukakwatamu n'obeera part of us n'obeera nga oli omu ku bammemba olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku musango gwa Sheebah twogera ku katambi akatambula the Queen Sheebah gwe mumanyi obulungi the Queen Diva bwe yakwatiddwa mu kibuga ekya Dubai ge mawulire agaliwo right now wabula nze ngenda bagamba according to the point of view byendabye nakikyenkakasiza bwengezezaako okusaakinga kubikwatagana ne Sheebah lwaki yabadde nga akwatibwa lwaki yabadde alina okukwatibwa bamuvunaana musango ki ye amawulire agatambula matuufu oba mafu yeno information nze gye nnagyeyo inganze Shila Adita omanyi amawulire gano eno gye gakoma okusaasaana otwalangayo obudde bwo n'okola research ng'omukolera wagenda ku Google otekemu information yeyo eyogerebwa bagenda baba gikuletea information can never be hidden era ne bwokolota kubanga omuntu aba akoze ogwo omusango alina okubanga akolebwako interview according to the analysis that I did yeno information gyenfunye ate nga ge mazima nga sindaba kuteekayo information kubako byembagamba ebyaddala byekakasiza kansoke okwebaza mu mwena abaviewinga videos zange you people are not paid to view this to view these videos you're not paid naye mukola kyemusobodde okulaba nga muziraba mwena aba subscribing edda namwe mbagala nnyo wabula n'abatana bakubanga subscribing mugana nge twegatteko o viewing videos os liking oli wadde mbo sharing oli wadde mbo okuyita mukwano gwo ajabere nga atwegattako ffe waaka tumuteekayo everyday tetusubwa ate tetuosa tuteekayo waakono wabula ate nga ntumirako mwena abali mu nsi ez'enjawulo abali e Canada abali e London abali e Uganda abali e Japan abali mu America abali e Saudi Arabia abali e Dubai mwena imbagala nnyo baganda bange mwebale kuneekuumirako mbagamba nti woba commentinga wansi ng'osoosa erinnya lyo n'ensi gy'oli gy'osinzidde okubanga olaba akatambi kaneeno so that my next videos imbeera nga nkutumirako tekiri mu sitaani nze okumentioninga erinnya lyo mu video naye nkutumirako nange mba njagala imbaddizeewo ekitono ekyo kyensobola ku ki ekinene kye munkoledde Chovula bambagamba, you mention your name in the comment section and the place where you are. Josinzido kubanga olaba videos no insobola okubanga kutumirako. Tukyali ku musango gwa mwana muwala Queen Sheebah abanji bagambye nti Queen Sheebah bamukutte n'enjaga. Queen Sheebah yayolesezza obuseegu mu kibuga ekya Dubai yensonga lwaki bamukutte era bwe butambi obutambulanga Sheebah is bounced okuva ku stage nga bamuyingiza mu motoka eyo gye mwalabye akatambi ako sigenda kabaterayo kubanga abanji mwakalabye tugenda kawako analysis according ku katambi ako nga bw'okalaba kalaganga Sheebah gwe bakanyuza obukanyuze okubanga bamutwala mu motoka era nga bagamba nti olwamujje mu motoka bamututte direct paka ku police wabulanga ate nga nze Shila Adita ngenda bakakasa nti gana mawulire mafu these are false information these are false news gana mawulire mafu kubanga wogenda ku mutimbagano ogwa Google n'obuuza ekyatuuseewo of course tebakuwa information nti oba she was arrested or what bakutwala direct ku kivulu
ekya Sheebah kati nze nga wano Shila adita ingamba nti elabika eno yabadde stunt kukubirako kalango omanyi abayimbi bano bantu bagezi nnyo you can never become a musician bw'oba tolina bwongo buyiiya era bw'oba tolina bwongo buyiiya oba ogenda kugwa kubanga music atambula nakwekubira bulango music atambula na kintu kibi ekintu ekisobola okuteeka abantu ku bunkenke ekintu ekisobola okujjayo abantu emitima ne gibeera nga gikubagana so that was the only way era bw'ogenda oba kutwala direct ku kalango bakutwala direct ku bulango bwa Sheebah bakutwala direct ku bintu Sheebah byakoze bakutwala direct ku bayimbi ababadde Dubai teekako n'ekivulu ekigenda okuba ekijjayo that's Bobi Wine's kivulu era ne kakutana n'oteekamu Bobi Wine right now bagenda kulitya n'ekivulu ekigenda okubeera e Dubai nze nga nze Shila adita ngamba nti yabadde stunt just kulangirako kivulu ate ne bino ebigambibwa nti no Jeff Chiwaye yamusibisiza and this and that nze nga nze siina kyentegeera ku Jeff Chiwaye na Sheebah simanyi kiriwo nze kyemmanyi baali bakolaganyeko nebigwawo simanyi nti oba kyalina ennugu oba nedda simanyi nti oba ye yabadde amupangira omusibisa oba nedda ago gonna mawulire wabula wotutunuulira akatambi kaneno akatambula abantu bagambye abajje Sheebah ku stage mulimu abantu abatera okutambula ne Sheebah ngali Uganda mulimu n'emikwano gya Sheebah gyabeera najo all the time waba agenda ku bintu bye ebyokukola era abamu babawunsa tubalabyemu wabula nga ate ku katambi akatambula omuntu omu the closest friend Sheebah's friend bamubuziza ekivulu mwasazizaamu kyaki lwaki Sheebah bamukutte yeno information yawadde nti Sheebah tebanaba mukwatako just ng'omuntu yenna yabadde amaze okukoowa already amaze okuyimba so people were claiming people were yearning okufunayo ka video okufunako ku bifaananyi okwakubyako ku bifaananyi ne celebrity wabula ng'akooye wabula kye yakoze n'ayita omu ku bantu be n'amugamba you know what mukole kyonna kye musobola okulaba nga munzija ku stage njagala kuwummulamu njagala kugenda mu hotel nkutuse impeddemu sikyalina maanyi so the only way okujja Sheebah mangu ku stage okumuzza gy'abadde agenda okubeera mu hotel was kulanga nti Sheebah bakwetaaga tambula oje Sheebah bakwetaaga immediately era abantu abo bodyguards be kyovula abalaze akatambi nga bamujje ku stage nga bamutwala direct mu motoka naye it's known that nti oba bamukutte nti bagenda kumusiba no gana amawulire amafuddala wabula gwate comment ngaawo wansi ombulire kikyotegedde kikyolowooza ng'osembyayo erinnya lyo n'ekifo gy'obeera baagala nnyo